Kabaka n'atunulira abaana nga naye Kenya tasobola kubaawula nti onayinza okuba woono onayinza okuba wooli yatula n'akwata ku mutwe nga bimusobedde era n'agamba balabe bange bukyanga banjagaliza okugwa kandiba nga kakoze eki kalabaye. Nyondo Media. Okuvvoola obwakabaka ne kabaka n'ababulimu. Bannange tukosenga obwongo okutegeera n'okuwuliriza omuntu ekigambo ky'abeera ayogedde. Bw'aba nga totegedde, bw'oba nga totegedde, buuza otegeere. Nyondo Media. Bannange mutuleke twogere eri eggwanga. Tulage abantu ebintu bihappeninga mu nsi. Oba oliawo bwe tutaabirage bantu nga bukyali embeera ejja kusajjuka. Waliwo nyinza obutabuuza nga newankubadde okubuuza omuntu n'obutamubuuza tewali kimuvaako oba tewali kyomuggyako, naye nja kubuuzaako abo bokka abali willing okuwuliriza bye njogera ate ne babitwala mu mutima mulungi ne babitegeera. Mbalamusizaako mwenna bentegeezezza era mujje baleko gyonna gye mukola entakera amanya agange naddala gwe abaletandabangako atampulirizangako binvaamu ayakatweyungako ku mukutu ogwa Nyondo Media amanya agange n'eddoboozi. Yenze Nyondo Rozet era omuweereza wammwe omulungi owa omukutu ogwa Nyondo Media nga mpita ku YouTube, Facebook tubeerayo, Twitter, Instagram, TikTok ewamu ne Threads. Olunaku olwaleero nsaba gwe wenna asazeewo okulaba akatambi kano otuule okakkane era bw'oba osazeewo okuwuliriza wuliriza akatambi kano okuva gye katandikidde mpaka gye gagenda okukoma. Ate olulimi nkozeseza lulimi Luganda. Ategera lulimi Luganda buuza munno akuliraanye omubuuza omuntu ono ategeezezza ki oba abadde ategeeza ki oba yogera ki. Bw'oba nga still totegedde bulungi enamba zaffe zibeerako osobola okujja n'obuuza anti muganda wange obadde otegeeza ki, lwaki wayogedde bwoti ne bwoti nga saakutegedde, nambululiramu weetuli okulambulira. Ebiseera ebisinga tuyige engeri engeri ey'okutuukiriramu bannaffe kubanga tuli eri abantu abasobola okutoleratinga no sensi w'abantu abamu eriyo abatasobola. Ojja kusanga omuntu mu mbeera ze ezitali za bulijjo gwe ojje omuleetere kasasiro oba oliawo engeri gy'anaakuddamu oyinza okugenda ng'ate tokyagale n'ogamba nti gundi mubi ayina empisa embi ayogera bubi. Lwaki nkoze vidiyo ey'olwaleero era nga nsaba gwe ategeera obulungi olulimi Oluganda era ng'oli willing okulya vidiyo eno kuva gyetandikidde ne gy'enaasembera tuula okkakkane owulirize. Gone are the days oba kaŋŋambe nazzi kuno bajjajjaffe bakitaffe baweebwanga ekitiibwa nga kibagwanidde olw'enneeyisa yaabwe gye beeyisangamu eri abazzukulu baabwe oba abaana baabwe. Omuntu omukulu okuweebwa ekitiibwa kigenda kukuweebwa okusinziira ku ngeri gye weekwatamu oba gye weekondakitingamu eri bantu banno. Ekitiibwa tekijja kuweebwa singa onaba weeyisa bubi ate era kijja kuweebwa bw'onaba nga weeyisa bulungi. Nazzi kuno twabanga n'empisa nga tuwa ekitiibwa eri omuntu yenna aba akusingako oba akusinga. Omuntu yenna yabeeranga mu myaka egikuze egisobola okuzaala maama oba kitaawo wamuyitanga jjajja, twamuyitanga jjajja. Ali mu sayizi za maama wo nti asobola okukuzaala ojja muyita maama, ali mu sayizi za taata ojja muyita taata, ali mu sayizi za ssenga n'omugamba nti ono ssenga. Naye essaawa eno
bigenze bisaabulwa. Lwaki? Olw'enneeyisa yaffe nga ffe abakuze mu myaka naye ne tutagenda na myaka gyaffe ne tukula miwawa emibiri ne gikula naye ng'ate obwongo bwo busigadde mu kifo kimu nga bwo tebweyongerako tebukula wabula nga gy'emibiri gigenda maaso gikula naye ng'ate bwo obwongo busigala ku myaka emito. Era nti lwaki akaseera ako oba edda bajajja omuntu yabanga ali mu size ngeza omuntu azala kitaawe twamitanga jjajja ne tumuwanga ekitiibwa kye olw'ensonga nti balinga nga beekondakitinga bulungi era nga nawe bwakusanga ajja kuyita muzzukulu. N'essaawa ey'olwaleero ekintu ebyo kyabikibwako ettaka. Mu kifo ky'okuyita muzzukulu agenda kuyita mukyala ate nga si mukyala nga wekiri nti bajjajjaffe asobola okuyita mukyala nga ategeeza nti osobola okuba mukyala we naye nga si yeene embeera nti agenda kwagala abeere naawe mu kikolwa wabula batuyita abakyala obulusi n'akuyita bebi jjajjaawo mu ngeri y'okwagala okuganza igwe weebake naye naye ng'ate ali mu age eya jjajjaawo. Omuntu afaananako bw'atyo ogenda muweerawa ekitiibwa nga ye agaanye okukyewa ng'ayagala agende mu kazannyo nawe muzzukulu we ali mu myaka egikuzaala kitaawo naye nga alaba nti kigwanidde igwe omweyambulire ogende naye mu buliri. Ekitiibwa ogenda kukijjawa okiwa omuntu oyo. So tunenya abaana n'omujja okuba nti mugwonoonese mbwe abaana b'ennaku zino tebakyayina mpisa. Ensonga eri nti naffe abazadde bajjajja naffe empisa zaatwesamba kubanga yeffe abaali badde ekyokulabirako eri bazzukulu baffe eri abaana baffe nabo okutuwa ekitiibwa. Nyiza ntya okuwa ekitiibwa ng'oli mu sayizi ya jjajjange oba kitange n'ojja noyagala okuŋŋanza? Nyiza ntya okuwa ekitiibwa? Nyiza ntya okuwa ekitiibwa ng'ebigambo by'ojja oyogera mu maaso gange nga bityoboola ekitiibwa kyo kyewandibadde nakiwandibadde okukawulire nga kye nandikuwadde? So nga tunaba kunenya baana betuzadde emigigi gino nti baasiwusa empisa naffe abazadde ababazadde abakuziza twetunulemuuko ffe tweyisa tutya. Lwaki njogedde emboozi eno? Kakati omuntu osobola okukeera ku makya ne weesalirawo ekyokukola n'ogamba nti ngenda kukola kino ngenda kukola kiri bwe kiba nga si kumenya mateeka agatwala ensi gy'obeera olimu akadde ako, bwe kiba nga si kutyoboola ddembe lya muntu oba okulumya omuntu. Omuntu yenna oli free okukola ekintu ekikwata kuuka kibeera nga tekivoola mateeka gatwala ensi mwoli oba ekitundu mwoli. Nina olukusa okwogera ku kintu kyendabye nti nsanyo kyogera bwe mba nga sivodde bwe mba nga sivumye. Kiri gy'oli okutuula n'owuliriza n'ogamba nti omuntu eno kino ekintu kyayogedde kirimu ensa kitegerekeka oba tekitegerekeka. Teri muntu agenda keera ku makya kuwa muntu tteeka omuntu nga tewamulagira nti keera ku makya okole kino. Bw'oba bwakwogerako naye muwabule naye ate tomuwa tteeka nakumuchalenjinga nakumuyisaamu maaso ku ekyo kyakola kyeyatandika nga tomanyi. Bwe mba nakeera ku makya nengamba ngenda kuweereza abantu okubalaga ekigenda mu nsi ekigenda mu ggwanga kyembeera ndabye abantu mbalage nti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti kasa kibeera nga kituufu siina musango gwembeera nkoze era toyina lukusa kujja kugamba nti kino kiteekeyo kirito kiteekayo kola bwoti okoleka mpozi ng'ozze mu buntu bulamu n'omugamba munnaye ekintu ekyo kyokoze tekyandisaanidde abcd nange nenkuwa standi yange nakikoze because of this and this and that. Netukubaganya ebirowoozo netulaba naye ate muleke oba tuleke kulowooza nti ffe tutegerera abantu ffe tulina okubalaga ekyokukola
fe tulina okubagamba ekyokukola. Omuntu gw'otamanyi akulira wa, akuza atya, kintu kyakola kitandisa atya, era kitambuza atya. Nga wano bakwata akinga muntu kumuvuma na kumuyisa mu maaso. Kirungi n'osooka n'omubuuza, why did you do such and such a thing? Na kunyunyula nti A, B, C, D, E, F, G. Omanyi Katonda agaba ebirabo. Ekirabo ekyokutegeera, ekirabo ekyo ekyamagezi byawukanamu. Osobola okusanga omuntu nga mugezi naye nga tategeera, ng'osobola okumunnyonnyola naye nga ate by'omunnyonnyola tabitegeera. N'osanga omuntu nga mwangu wa kunnyonnyola naye nga ate musiru, nga tasobola kufumitiza mu bwongo bwe nsobola okukola kino ABCD ABCD, naye nga ate bw'ojja n'omunnyonnyola n'omugamba ABCD EZ ng'asobola okufuna nga takuwadde na buzibu. So ebintu ebyo ebibiri kirabo okuva eri Katonda. Era kibi nnyo omuntu kaŋŋambe nti omusirusiru okwefuula omugezi nga in actual sense toli mugezi, oba ogenda kukola ensobi ku nsobi over and over again. Naye bw'omanya ekizibu kyo nti ekizibu kyange kye kino, kuba n'omuzungu agamba nti even a wise can be considered wise, even a fool can be considered wise when his mouth is shut. Bamanyira nti ono omuntu tategeera mubuyabuya mu bwongo. Wobikulira akamwako n'ojjayo ebigambo ebikuvaamu, omuntu asobola okuditaminingira obwongo bwo either otegeera oba otegeera, olina amagezi oba tolina amagezi. Bw'omanya ekizibu kyo nti obwongo bwange oba entegeera yange mbuyabuya, it's better you keep quiet. Abantu ne batamanya what exactly you are. Lwaki nvudeyo nejogera ku kintu kino? Nina omwami bamuyita Dauda Lukoma, era ng'obadde ogenze ku TikTok ye yeeyita Dauda Lukoma, yeeyita Dauda. Omwami ono peji ye yino yeeyita Dauda Lukoma 1, era yawandiika Dauda gwe wenna osobola ogenda ku TikTok y'omwami ono, teekamu art zonna akosa small letters okuva kwesooka mpaka kwesembayo. Akosa art DAU DAL U KOMA1 Dauda Lukoma nga utaddemu space, zonna small letters. Art DAU DAL U KOMA1 Dauda 1. TikTok eja akozesa yeeyo. Era videos ze gye ziri nnyingi teyakatandika okola. Era bw'olaba video eno ya mwaka 2023 mu Gwokusatu nga 22 Ogwokusatu 2023 tuli mu 2024 si bwe kiri. So yatandika ebintu bino bbanga ddene nga yogera ebigambo bye byayogera. Omwami oyo nga ntya Katonda eyantonda, lumu ng'ajja mpaka message nga ngamba, muganda wange Nyondo Media njagala platform kulaga abantu ekituufu kyendi okumanyisa eggwanga nzaani. Ne mugamba kituufu kiki ky'oli muganda wange kyagala okumanyisa eggwanga? Nangamba obadde okimanyi nti nze kabaka alina okuddako. Ne mubuuza ogambye otya muganda wange nti nze kabaka obadde okimanyi? Nasiriikirira. Ne nga tujja kuddamu twogere. Later nga wayisewo ebbanga nga nnemeddeko namugamba, muganda wange ekituufu kiri nti nsobola okutoleratinga ekintu ekirala kyonna, era nsobola okufuwa platform ku kintu ekirala kyonna, oba byabufuzi oba byaki. Ate singa kiba nti ekintu kyoyogera kirimu eggumba, nja kuwa platform o expressing yourself. Kyoyagala okola ki? Okubuulira eri eggwanga. Naye ekintu ekikwatagana ku by'obwakabaka muganda wange sijja kulimba, sisobola. That's what I told the man. Nangamba nti naye egendako ku gundi yange ku TikTok waliyo ABCD. Ebbanga liyise kuba gwali mwaka guwedde wali mwezi gwa kumeka. Sabitolanga kikulu. Nengamba nembirekaawo. So tuzze mu kaseera kano tulaba ebigambo biva mu pressure. Bibwaguuga eby'amaanyi.
bwena pressure yo nazijukiza omwami oyo nengamba gye tulagayo wa akadde kano pressure nga yakwatibwa akyali mu kooti ntuula nfumiitirizaamu muli nengamba pressure kintu kye yali yeesiga kyekyaki okuvangayo nawokomola navaamu ebigambo ebyo byonna nga we yabyogeranga neneebuuza pressure yali yeesiga ki saawa eno ali mu kooti naye omusango genda kutambula gutya agenda kusimatuka atya kubanga ffenna tuwali amanyi mulamuzi kyagenda kukola ki kusalawo oba yejjeere oba muteeke mabega b'emitayimbwa kumala bbanga ki oba mwadde kibonerezo ki teri amanyi omulamuzi yamanyi oluvannyuma lw'okumala okuwoza buli kimu yamanyi omusango gwanaamusalira. Navuddeyo nenkola vidiyo lwaki nakoze vidiyo eyo nabawadde ensonga lwaki nagikoze nga sinnatuukaawo pressure waliwo ebigambo videos yakolanga nga zivuula obwakabaka zivuula kabaka kyetutalabangako bukyanga tubeera wonze bukyanga mbeera bukyanga nzaalibwa ebigambo nga abiwo muggola mwabiraba ebinene ebiswaza bwogenda okubeera ku mikutu gya Nyondo Media teriyo ka video naaka kaliyo nga tukateekayo nti eseerabe omuntu kyakola ki ndi singa nali muntu omu alwanyisa obwakabaka oba omuntu alina embeera embi mu mutima gwange oba oli awo singa nakwata videos ezo nenziteekayo singa omwami Dawuda Lukoma 1 namuwadda platform nemugamba jangu obulire si kiki kyokola ki kyoli okuleetawo obutabanguko mu ggwanga oba yes mu ggwanga pressure oluvannyuma lw'ebyo byonna ne videos yakola siina video n'emu gye nakwata ne tugamba tugiteekeyo n'oba ngeze n'onoonya teriyo yateekebwayo kubanga ebigambo byavangamu wali ofunyeko omuntu n'akola ekintu naye nga yakikola naye n'owulira nti olinga gwakikoze n'oswala omwana yavangamu ng'ebigambo naye ng'owulira gwaswala ng'olinga gwabyogera okitegeera so there's no any way when anisobola kukwata videos nengamba nti mujye mulabe onayogeddewo eki kibanga nze akyongerayo n'okuwa abantu obuvumu ogenda okukola ki okuvuma omwami ono Lukoma bwe natudde neŋŋamba era mu video gye nakoze nabawadde message neŋŋamba tusaba omanyi bagamba tosalyanga munno musango naye mulimu omusango gw'olaba oba mulimu ekintu ky'olaba nolaba nga mbutuufu omuntu oyo asaanye okukangavvulwa nti nange newabeera nze nga mbadde nkedde ku makya nempisaamu kabaka wa Buganda oba kabaka waawa yenna wadde si wa Buganda amaaso ne mutyobula ne muvuma nange muli mutima nkiwulira nti banwanidde okubonerezebwa kiba kisaanidde era mu vidiyo yange gye nakoze navuddeyo neŋŋamba nkoze vidiyo eno naye nga nsaba bonna abayimiridde mu nsonga ya pressure tusaba pressure aweebwe oba agunjulwe pressure maaso ga kabaka muzukulu mwana agunjulwe oba aweebwe ekibonerezo ekimugwanidde oba ekimuva oba ekimujyamu ekinaamuwa essomo nti newalibanga ekibonerezo kyakivuddemu taliddira kumanyira kabaka taliddira kumanyira bwa kabaka era neŋŋamba nti singa pressure avaayo bw'atyo nga tewali kibonerezo kimuweereddwa sisanyu lyange nti njagala nnyo abantu babonereze kubanga nange situukiridde naye ate mulimu bye sobola kukola nawandaba nga tosobola kubikola sisobola kukeera ku makya nentikamu akakamera kano neketunuza mutandika okuvuma nowabanga si kabaka novuma nowemula bukyanga mberawo sina bigambo binali nvuddemu biwemula bukyanga nali mbaweereza paka essaawa y'olwaleero nenkotomoka ebigambo ebiwumula okuva mu kamwa kange sikikolanga so bw'abanga asobodde nakola ekintu ekyo ng'ali tatamidde ng'ategeera kubanga tuwulira mbu ayina empapula ez'ebutabika nti mulwadde era ekintu kino nakyogeddeko mu vidiyo yakoze ki eyawedde bw'abanga pressure alaga nti mulwadde lwaki waaba yesiba ku muntu lwaki tatankana leero bw'ayogera kabaka wa Buganda
lwaki ageke kini nti mulalu enkeera tabuzibwabuzibwa nayogera ku wa Busoga oba wa Ankole lwaki wa Buganda yekka gwaba alemeddeko siganye obulwadde gye buli kubanga ffe ku kyalo ffe twalina omukyala ng'ayina empapula ze butabika nti mulwadde naye omukyalo ebyakola nga abiraba bw'afuna obutakkanya n'omuntu ng'amugamba njako kuba akabazi ku mutwe nkuttirewo tewali kye bagenda kunkola ekisooka nina empapula ze butabika kitegeeza nti abalalu bano bakola ebintu nga bakola ki nga bamanyi mulalu wa nabaki akeera ku makya n'akwata ettala n'aliteekamu n'akwata essimu ye n'agyetunuzaamu n'ateekamu ne filters teri video pressure gye yali akoze nga terina light nga terina filters lwaki tagenda mu nzikiza era lwaki ebintu byalina okubirikodinga n'abita ne bisaasaana lwaki tagwedda lwe yebbali n'abyogerera abantu ne bawulira aba baliwo lwaki ana kusooka kwata simu n'asettinga ka filter ke bw'amala okasettinga nti kamutuddemu n'akateeka wali akasimu ke n'akeetunuzaamu lwaki essimu kubanga amala tategeera lwaki essimu kamera tabeera tawabwa n'etunula eri ye ng'ali eno lwaki asobola ogiteekawo kubanga ye mulalu n'empapula ze butabika azirina lwaki tekawo simu bw'ati netunula eri nayogera ebigambo yatuko okujjako nenga simu temutunuddeemu naye amekinga sure nti yemutunulamu ne kafilter n'akatuuzaamu akamutuddemu kenyininyini n'akasetinga nera nagiteekako nti yeeyo n'ayogera bw'amala okwogera kuva mu ntandikwa n'akomekkereza n'amala n'ajjako abeera muntu mulalu nabaki so baganda bange lwaki eno video yokubiri njikoze nsaba nti bwe mbanga mpadde message oba omuntu mulala yenna wulirizanga message omuntu gy'abeera wadde nansonga lwaki agiwadde tulemenga kuvangayo sometimes kwefuula bagezi oba oliawo nga yetutegedde namulamwa abamu tuvayo ne tujja n'owuliriza omuntu ekintu kyayogedde n'owulirizako ekigambo kimu bibiri bisatu gwe n'oduma n'ojja n'otandika okuvuma n'okwaka kiki kyokoze obadde ki n'ekirala mubanga mujja mu inbox zaffe jangu ng'oli mukakamu kubanga ojja kujja mu inbox yange nawadde dda message yange intentions zange nzimanyi tezibadde mbi ng'ojje ng'oduma nti onvuma onsange nga nange zanvuddeko nkuvumiraawo osisinkane ng'omuntu gwenzizeemu ebigambo ebitateredde ate ng'oli muntu mukulu for example nafunye omuntu ku simu yange azahandika okunvuma andise okumpemula lwaki wakoze bwati oli kino oli kiri oli kiri namuzzeemu ekigambo ekitadde kirungi tekyabadde kyakuwemula nina mwezemu ekimbo ogenda okukwata ku profile pic nga jjajjange mulamba kati nebuuza mazima ddala omuntu afaananako bwati wabanga mukulu ekinkaniddeko wano ate nga yeye lwaki teyazze mu buntu bulamu kutandika okumpemula nze muzzukulu n'okungamba ebigambo ebitategeerekeka lwaki teyazze mu buntu bulamu nangamba ABCDEFG wabadde otegeeza ki nemugamba munnange kino nakiri sometimes tetujja kutoleratinga nonsense ojja kujja ng'onsanze nange nyina stress zange tuli wano ku ddunguli omwe amanyi ekyamuleetawo tuli mu kuyiriba nga bw'oyiriba bwenjiriba nzunga wano nzunga wali eno stress zinkubye kino kinneetaagisa kiki kinneetaagisa tulina rent tulina bills mulina okulya omwana ayagala fees omwana ayagala mata odide stress zo z'olina nina ezange ezimala oyagala ojja ozinkube ng'olowooza mba ngenda kuzisitula ntya zonna ez'abantu ababiri so tusaba bwe tubanga tubawadde message yonna bw'oba tutegedde jangu obuuze nga saakutegedde abasinga temumalayo videos kumanya omulamu agutudde ku ki bwe navuddeyo nenkola video gye nakoze ani yalabye nga nvayo ne ŋŋamba nti okuyisaamu Buganda amaaso oba okuyisaamu Kabaka amaaso kintu kirungi ebigambo bye njogera wano bye bigambo bye nayogedde era ne ŋŋamba twegendereze abantu bano abajja mweno category nga beeyita bakabaka nga beeyita abamanyi nnyo obwakabaka n'Obuganda olw'ensonga nti balina ebigendererwa byabwe era ne ŋŋamba nengenda amaaso ne ŋŋamba nti pressure yavuddeyo n'okuvuma n'avuma n'atyobola n'akola ki nti singa pressure taweebwa kibonerezo kimugwamu kusavinga as an example eri abantu abalaba willing okujja okumanyira kabaka n'okumanyira obwa Buganda bagenda kweyongera muganda wange wenna awuliriza olimi nkosa lulimi Luganda era obanga oli olimi Oluganda uliriza ebigambo byange wammanga nagambye kino nkiddamu kyavudde mu kamwa kange neŋŋamba ekyokulabirako pressure waali
sale ebintu bya pressure kubiteeka mu video kubanga biri biwe mulabibi binandije nenteekamu naye nakute ebigambo bya Dauda byeyogerako nga bweyita kabaka ne byatanya simanya empeta gyalina ey'emyaka simanya ebisatu mu mmeka nemba ekyo okulabirako nemba gamba kati pressure yavaayo ye nasasana mu ggwanga byonna byayogedde n'okuvuma n'okutyobola nono wuuno ate nga tiyakatandika bbanga adde naakoze eki akitandise bw'otunulira TikTok ye omwaka guli oguwedde mwezi gwa kusatu yahandika dda okubanga wa message nti lwakuba talina following message yange yabadde nti twegendereze era tusaba bwe kikwatako yenna oba ekikwatako pressure akangavulwe mu ngeri entuufu gy'alina okukangavulwamu okusinzira ku kiyakoze okutyobola kabaka n'Obuganda okumulengeza okumuyisaamu amaaso omuntu atayisibwamu maaso n'owabanga si kabaka n'owabeera nga president tuyinza okuba twamukyawa oba mwamukyawa naye teri muntu alina lukusa kuvaayo kumuwemula n'omulengeza n'omuwemula taliyo teri alina buyinza obaganda bange wenagambire nti pressure on wanaabanga aweereddwa ekibonerezo ng'egenda kubeera nga example eri abala basuubira okujja okuvaayo okukola ekintu kyekimu nga pressure kyakoze nti bajja kusaliga nembawa example y'omusajja naye aliira ayogera bibye nti no naye waali so alinze kulaba pressure agenda kugambibwako agenda kangavulwa tagenda kangavulwa bw'atakangavulwe n'afuluma wabweru kitegeeza tugenda kuba tuwadde gap abalabe ba Buganda oba abakabaka omwaganya oba gap okuvayo okutyobola okuvoola obwakabaka ne kabaka n'ababulimu banange tukosenga obwongo okutegeera n'okuwuliriza omuntu ekigambo kyabeera ayogedde bw'abanga tutegedde bw'obanga tutegedde buuza otegeere bye bigambo byange bye nayogedde omusajja ne mbawa nga example n'ensama nti pressure agunjulwe mu ngeri etuufu abeere ekyokulabirako eri abalabe ba Buganda oba abakabaka kubanga babalabe we bali bangi nga newankubadde bekwese era abantu bano bayinza okubanga batume bonga bo obanga byekwiranga bo kufuna linnya nti omwana obanga ali mu looking for that cheap popularity mumusomese nti next time tagenda kukiddamu kubanga afunye essomo naye omuna amuleka n'agenda n'alya butaala that means tuwadde gap n'omwaganya n'abalaba abalala okwongeramu amaanyi okujja okutyobola kabaka waffe okumuyisaamu amaaso n'okuwanda ebigambo bye bawanze so baganda bange mulekere nga okwefuula abategeere ennyo nti omuntu wabeera aleese message togitegedde ogirewo mu inbox y'omuntu ovuma ojja kumuvuma omusanga alina ebizibu bye tajja kuddamu bulungi akuddemu nga bw'asanze oddeeri omuvume oddeeri mu bantu talina mpisa alina empisa embi naye gwe omuapproachinze otya in the first place tewali bwakabaka butalina balabe nti n'okuviira ddala mu bwakabaka bw'aba Israelites abalabe baviirayo ddala okuviira ddala mu ntandikwa nti bw'otunuulira eyali first king owa Israel yali Saul. King Saul yavaako ne kuddako David we yavaako ne kuddako mutabani we Solomon. Era ng'obwakabaka obwo bwabeerangawo bwalinga bwakabaka bwa Katonda kuba bali bantu ba Katonda ate nga bali favored naye nti nabo balinanga abalabe abaali abayitirivu nti Solomon we yalinga ali ku ntebe amaze okusikira kitaawe yalina abalabe baali bangi batamwagaza ntebe abali batamwagaza bwakabaka era balwananga bukubirire balabe nti bamujjako naye Katonda yamunywezako kubanga yali amukoze eki amulonze Katonda namunyweza ku ntebe era Solomon we yali mu kuloota yafuna ekyokulabikirwa oba yaloota naye ng'alinga ayolesebwa Katonda we yamubuuliza nti Solomon nsaba ekintu eki mu bulamu bw'ensi ngenda kukikuwa yamugamba nsaba ekintu kiri ekyo okusobola
okubeera ku bwakabaka nga musanyufu ngali very okay konda musaba ekintu kyali kimu kyokka. Solomon teyasaba bugagga, teyasaba sente, wabula yamusaba amagezi. Namugamba Mukama nkusaba ompa amagezi. Namugamba gakuweereddwa. Yavaayo mu kirooto naye ng'ate kwali kwolesebwa kyali kya ddala. Bwe yavaayo nga wajja ekigezo ekyali ekizibu ennyo. Story abasinga mugimanyi abasoma Bayibuli. Mu lubiri mwalimu abakyala baali babiri. Bajja bazaala ku lunaku lumu ssaawa ze zimu. Abaana baba bafaanagana obwana obuto nga bw'obumanyi bonna bazadde abaana balina pictures zaabwe Mukama nga bazibatonderako zonna bazirina. Tekuliko omuntu alina akutu kojja okulabira, omuntu alina akagalo kojja okulabira, zonna bazikola ki? Zonna body parts bazirina. Abakyala bano bwe bakanga bebakanga mu lumu emu lufaaya. We beebaka omu by a mistake neebakira omwana we. Omwana n'ava mu bulamu bw'ensi. Azuka okuyonsa omwana nga kapuuti. Yanyolwa nnyo. Naye ng'ate munne yakola ki? Alina omwana wakyali mulamu. N'akola exchange. N'addira omwana we omufu n'amutwala ewooli n'ajjayo omulamu n'amuleeta waali. Oli agenda okuzuka bagamba nti nannyini kintu kye takibulwa oba omuntu abulwako kike. Nga newankubadde abaana baali ba lunaku lumu era nga baali baana bato nga kiyinza okubeera ekizibu okubaawula. Bagamba nannyini kintu tabulwako kake oba tabulwako kike. Omukyala bwe yazuuka okuyonsa omwana we ono gubasibyeko omulambo. Azuukusa okuyonsa omwana. Agenda okulaba ng'omwana nga mufu wajjo. Abuuza kikisa omwana we. Yeekennenya omwana abadde ki? Okwekennenya omwana mazima ng'amulaba ntabangako wuwe. N'agenda ewa neighbor n'akebera omwana. N'amugamba muganda nga ono mwana wange. Owuwo ne yafudde. Kiyinza okuba nga omwana yafudde n'omuleeta n'okola ki? Noba exchanging. Naye nze ono mwana yewange mumanyi. Ki ekiraga nti mwana wo? Mbuulira kiki? Njagala ondaga ekiraga nti ono ye mwana wo. Ono mwana wange. Owuwo yafudde tewesiba ku mwana wange. Ono yakyusiza abaana yakola ki? Yeekalakaasa. Omukyala ng'asituka agenda ewa kabaka Solomon ng'amugamba kabaka omukyala yakyusiza abaana nampa owuwo omufu owange omulamu n'amutwala. Kabaka n'amubuuza wakitegeereddewa. N'amuganza omwana wange mumanyi. Kabaka njagala bwenkanya, njagala mwana wange ye mulamu. Muganda wange gwe wenna ali eyo. Sokola owolerezemu singa nga gwe aweereddwa ekigezo ekyo ogenda kukiyitamu otya. Kabaka ng'ayita abakyala bombiriri n'abaana omufu n'omulamu. Ng'ababuuza omwana wo ali atya kikyalina. Buli omu ng'annyonnyola omwana wange kino nakiri kubanga abaana balinga abafaanagana nga tosobola kwawula. Tosobola gamba nti owange namusibyeko kano yono. Abaana nga be bamu. Kabaka n'atunuulira abaana nga naye kenyi tasobola kubaawula nti onayinza okuba woono onayinza okuba wooli. Yatula n'akwata ku mutwe nga bimusobedde. Era n'agamba balabe bange bukyanga banjagaliza okugwa. Kandiba nga kakoze eki? Kalabaayi. Solomon yatuula. N'agamba Mukama. Kino kyo kinnemye. Okusalawo kunnemye. Kubanga ekituufu sikimanyi. Oli akaanira omwana agamba wuwe, nona akaanira omwana agamba wuwe. Kyokka bw'otunuulira abaana abo bafaanaga tosobola kwawula. Ono yaliwa, ono yaliwa. Neebuuza Mukama, ngenda kukola ki? N'asaba Katonda okumuwa omwoyo w'amagezi oba okutegeera. Kumbe yali yamuwadda kubanga yamusaba amagezi. N'akobola Katonda amuyambe kino akivuunusa atya. Kubanga abalabe baali bamaze okukola ki? Okuggyayo enjala nga bakuba engalo bagamba otyo. Katulabe wagenda okuva mu kintu ekyo alemererwe. Tugambe obwakabaka tabusobola ffe tukole ki? Tubutuulemu. Kubanga yalina baganda baali bagala obwakabaka abaali abakulu ku ye. N'ekyokusaka yali mwana mwende okuva wa Bathsheba. Maama omulala. Solomoni oluvannyuma lw'okugenda ne Katonda yasituka n'ekala n'agikyusa n'abatunuulira. N'abagamba ogambye ono omwana wuwo nti omwana wange kabaka. Ogambye omwana wuwo nti omwana wange kabaka. Nti kale omufu muteeke ku sayidi ne muteeka ku sayidi. Ndyandi ogamba omwana wuwo nti mumpe omwana oyo ne bamukwasa omuntu omu. Kaakati
Ogambye mwana wange, ogambye wo nti wange. Omwana ali omu kakati. Mwena mugamba omwana wange, ze mwagala nkole ntya. Ono agamba we, nona agamba we kyokka omwana ali omu yakoze eki? Yafudde kalinze mbakolere ntya? Muwani. Kabaka nayimirira. Naayita omujasi n'agamba mumpe ekiso kyange, kitala, mumpe ekitala kyange. N'akwata ekitala. N'agamba kati tugenda okukola kiri kimu. Akeerika kiri nti mwenna mukayanira omwana oyo. Buli omu agamba nti gwange ate omwana ali omu. Simanyi gwe ngenda kumuwa. Kitugenda okukola, tugenda kusalamu omwana ono into 2 pieces. Buli omu atwaleko half. Omukyala atali nanyini mwana. Yajagambiza n'abuukirawo n'agamba Kabaka gwakyasinze mu kino. Omanyi okusala emisango. Yes, omwana mutememu, buli omu atwaleko half. Wakiri. Kabaka n'agamba nti nanyini mwana n'agamba Kabaka. Mu kifo ky'okusalamu omwana oyo okumutemamu kubanga of course agenda kufa. Kale kamwerekereza omwana wange mumuwa amutwale. Kati mugana ngwe gwandaba obanga nawe Mukama yakuwa ekirabo ky'okutegeera oba ekyamagezi ng'osuubira omwana waani ali ku kamera omwana waani weti ni omwana aba waani oba emboozi giwulidde bulungi omwana abeerawo omukyala agamba nti bamutimamu owulidde gwalye yalaba omwana gwolowooza abeera waani gwe Kabaka ani gwogenda okugamba nti ono nanyini mwana owulidde owulidde so mama w'omwana kyamukwatako n'agamba omwana wange mu kifo ky'okusalwamu kubanga wanaasalwamu Kabaka yali mugezi kubanga yasaba amagezi okuva eri Katonda senga teyagamusaba naye yandibadde star yali tamanyi kyakola ndi ensonga lwaki bw'osaba Katonda ekintu n'okkiriza akikuwa mwana wa nnyabo Katonda we yabuuza gundi Katonda we yabuuza Solomoni kiki kyoyagala nkuwe yandisabye ebyobugagga yandisabye feera yandisabye zaabu yandisabye buli kimu gold yali badde asaba buli kimu kyonna naye yamugamba Kabaka yamugamba Katonda mpa omwoyo w'okutegeera ow'amagezi nsobole okufuga abantu bo obulungi kati awo Mukama yamuyamba namuwa okubikulirwa namulaga omuntu omukyamu ku mutuufu n'agamba tyekale n'agamba Gadi kwata omwana omuwoono kubanga ye mama w'omwana ono yagamba nti omwana wange temukola ki era n'avumirirwa nnyo ekikolwa ky'omukyala ono nawe bwana ekibonerezo lwaki yadde omwana we n'afa yeesiba kuwa munne naye ayagala afe ogwo mutima nabaki so yesaawa ey'olwaleero baganda bange tusabenga nnyo Mukama atuwe omwoyo w'okutegeera n'omwoyo w'amagezi tubenga tusobola okwawula ekirungi n'ekibi wabula tuleme kwefuula bagezi ate nga ina kyo sense tetutegeera tumusabe Mukama atuwe okutegeera n'okumanya okwawula wakati w'ekirungi n'ekibi tume kwewuguusa omuntu wabanga n'avaayo n'aba kyakugamba sooka okiwuliriza owulye mazima ddala nsaba gwe naalaba oddeyo olabe message nasoose okuwa emabega ojje mu comment section yene ey'olwaleero oŋŋambe wabadde mutuufu lwaki abantu abategeera batono kyobola nga bagamba nti empty tins do make a lot of noise era kyoba osanga nga bo bangi ne bajja n'ayogera kiri n'akwemula n'akuvuma n'ajja n'aleekaana kubanga empty tin obwongo temukola ki temuli tuula wulira ekintu kye bakugamba kifumiitirizeemu tegeera olyoka oluyakitinge ng'omaze okutegeera kyekyo baganda bange so nkiddamu kino nga kivaako eky'obwakabaka nyongerera okusaba nti bekikwatako mukwate omwana pressure agunjubwe mu ngeri entuufu enaabeera ekyokulabirako eri abala bayimiriza enjala okujja okutaaja n'okutaagula obwakabaka okubanga babusuula ku ttaka kubanga bangi tetujja ku pretendinga n'abasinga okuvaayo ne bavaayo ne baleekaana mbu bo baganda nnyo era obwakabaka babwagala nnyo tebana kye bakoze era oba oli abo bennyininyini be bakirimu ne munda okola nti obwakabaka bukola kiningeno okungulu baleekaana nti bo baganda nnyo era obuganda babwagala mubukoledde ki mubuwadde ki mubuyimiriddewo mutya mwabaze ne muva mu inbox yange
pressure uyavaayo n'atyobola kabaka sinatyobola kabaka sinatyobola ku bwakabaka ebigambo byange byonna nayogedde sisobola tekiriba kutyobola kabaka nakumuyisaamu maaso tekiriyo sirikikola mu bulamu bwange okukikola nfe banziike nsaanewo ngende kuba kitegeeza nti akaseera kange ak'okufa kaliba katuuse nze okukwata akamwa kange nentyobola kabaka era nsaba nti pressure aweebwe okuvunaanibwa okutuufu oba bamuwe punishment eyo emujaamu enaamusomesa mu bwongo bwe nti kabaka tebamuzanyirako obwakabaka si bwa Buganda bwokka wabula n'ewalala tulekerengawo okuvuma abantu okubayisaamu amaaso okubatyoboola okubawemula kubanga nabo bantu n'obanga si kabaka yekka abeera ekyokuyigirako kubanga yali yavumavuma dde abantu abala nga baasirika kubanga abantu ba bulijjo naye ate n'alinnya ekitasoboka ekibi n'alinnye wabi weyalinnya wabi kati avunaanibwe mu ngeri entuufu nti egenda okumusomesa si kumusaanyaawo oba kumuwonoona wabula ekiramusomesa mu bulamu bwe nti newaliba nga azze wabweru ng'ali free okosa essimu ye yeerabira ekintu ekiyitibwa nti Buganda kabaka asobola okuyisibwamu amaaso so that kibeera ekyokulabirako n'eri abalala bayimiridde abalowooza nti bagenda kukola ki kuyisaamu Obuganda ne kabaka n'abantu abalala amaaso so kansubire omwami oyo oba mwenna abazze ne mwataki nga timunvuma pressure bwe yali nga ali kabaka muyisaamu amaaso none of you eyavaayo n'abaako kyakolawo oba n'abaako kyayogera mwaddabuzi ngeyo ne mubiraba ne mugyesharingira ne muzi group ze tubeeramu za WhatsApp ne muziteekangamu nga mulinga basaasaanya nti ffe tulabe tunyumirwe saawa eno mwefuula abaakabi muli Baganda nnyo mutegeera Obuganda mubuyiwirawo omubiri mubwagala nnyo temubwagala mulimba mweyisaako mubabatende mutubatende nnyo mulimba eyo nvuddeyo then tugende ku kintu ekyokuba nti okusosola tugiyite tribalism tribalism esusse waffe Uganda omuntu ayogera ekigambo ekimu bibiri nga haddemu tribal sige mawanga kigambo kimu bibiri nga haddemu eggwanga lya munne kimu bibiri lino eggwanga ABCD lino eggwanga ABCD ono waggwanga lino oli waggwanga lino amawanga ganjawulo mu Buganda mu Uganda agalimu mangi naye ate tekifuula abantu bagwira okuba nti bali mu Uganda tuyinamu Abanyankole tuyinamu Abasoga tuyinamu Abatoolo tuyinamu abantu bangi nnyo tuyinamu tribes nyingi nnyo so tribes ezo mweziri naye ate tekitegeeza nti tuli banjawulo okwogera ennimi ez'enjawulo tekitegeeza nti tuli bantu banjawulo ffenna twazaalibwa Uganda tuli bana Uganda Omuteeso Omuganda Omunyankole Omukiga ffenna tuli bana Uganda so tulekeraawo okubanga buli kimu tukiteekamu amawanga kubanga ffenna tuli bana Uganda twazaalibwa Uganda era n'owuliranga omuntu avaayo n'agamba nti Mukama n'atuyamba newabeerawo enkyukakyuka ne tufuna omukulembeze eggwanga lino n'eggwanga lino n'eggwanga lino terigenda kulaba ku ssanyu ne weebuuza yes eggwanga lino n'eggwanga lino terigenda kulaba ku ssanyu lwaki lyeribadde libafuga obumbula oba eggwanga lino nalino gegayimirira ne gagamba nti ono yalina okutufuga yaba atutwala tugane twefuula nti ensi gye tulimu ffeffekka abanyigirizibwa nti bwe twogera ku poor roads e Uganda ne twogera ku poor schools ne twogera ku poor hospitals Omunyankole Omukiga Omuganda ffenna tukifeesinga tewaliyo masomero gazimbwa specifically nga g'Abakiga nga g'Abatoolo ne bagamba nti gano amasomero tugazimbye gano amalwaliro tugazimbye naye g'abantu kika bwe kiti ga ggwanga lino naliri
ngaffe nabwe tukifeesinga nti tufeesinga enguudo enkyamu bwenkera kumakya nevuga emmotoka yange mu luguudo olukyamu tazimbiddwa neefuna obuzibu n'ekyo omunyankole wagenda okuyita naye emmotoka yeekole ki efuna obuzibu. So nze mbadde nteesa nga tukyali okutunuulira amawanga agamu n'okugavunaana kubanga owulira abantu gye tuba tutambulidde oli n'agamba naye Mukama n'atuyamba obufuzi ne bukyukamu abantu ekika kino nakiri tebagenda kulaba ku ssanyu nkiddamu naye ng'ate n'abo abantu betugamba tebagenda kufuna ku ssanyu nabo banyigirizibwa nga nawe bw'onyigirizibwa nga n'omulala n'onyigirizibwa nti naye bw'ana agenda mu ddwaliro nga tewaliyo ddagala nga bw'ona agenda mu ddwaliro talisangayo tewaliyo ddagala liri bamuterekedde nti agenda ye nga gyeriri era bw'ogenda mu ddwaliro tebagenda kubuuza munnange ovaawa oli wa tribe ki tandi munnange nze ndi musogayo oli musoga nti kwako eddagala nedda otuuka mu ddwaliro oba waliyo eddagala alhamdulillah n'olifuna oba teririiyo n'omukiga ddwaliro erimu lyagenda okujjamu eddagala gane kulisanga. So baganda bange ekintu kino eno temutugana kwogera ku bintu mwagala nnyo kubanga muwa freedom of speech, freedom of expression, naye ate omuntu kinomu bw'ovaayo n'oyagala okwogera ku kyowulira nti batekiri fair ate ne tunyiiga lwaki oyogedde tolina kwogera abange tulinamuko ebipaatipaati nti bano bateekeddwa okwogera bantu bateekeddwa kwogera gw'oli mukiga tolina kwogera gw'oli bwoti tolina kwogera lwaki mba sina kwogera nga nange nyina omumwa nange ndi muna Uganda ndi Uganda niwemba nga siri muna Uganda bwembanga mwe ndi mu Uganda nti abantu tujja bagoba mu nsi yaffe kubanga oyogera gwe ayogera nga nawe si gy'oli musiyo gwe nga tebakugoba banange twezeemu empisa tuyige empisa n'okutwala bannaffe obulungi n'okuba twetinga obulungi abantu bano betwagala okugajambula mu bantu bakyamu nabo bafeesinga byebintu byebimu byetufeesinga. So Katonda ono talyanguza ate Katonda takola ki talya mmere. So tujja kabanga mu bulamu bw'ensi tugambe nti bintu sitanye kwagala byogerako naye kambyogereko kubanga tukisusizza oli naavaayo naje nayogera ekintu nga kirimu egumba oli nakimisinterpretinga bwamala okukimisinterpretinga nakulaga nti akitegedde nnyo nakwataakinga bubi nnyo naye nga atakitegedde. Tribe nezivaayo ne beevuma ne bawera mutemujja kukola kino mutemujja kuba bwe muti mutemujja kuba bwe muti. So Katonda ono alaba teri muntu akera ku makya n'ayagala okulya okuleka mpozi nga okifunamu naye teri muntu ayagala keera ku makya n'alya muwogo okuva ku Monday paka ku Monday ova ku January paka December nava omwaka 2022 nagenda 2023 ali ku muwogo 2024 ali ku muwogo 2025 buli muntu yenna yetaaga okukyusamuko ku mmere awulye nti yo ewooma etya n'emmere egenda kukyusibwa etya era gy'ogenda okuzzaamu okulya oba okuddako okulya yo eri etya ewooma tewooma bwaba muwogo akaawa batakaawa ekyo nayo kintu kikulu ngenda bawe ekyokulabirako. Israel before yali teyina leader era nga bonga bo beekuŋŋaanyanga ne bagendanga okulwana wabula Katonda yalinga leader waabwe lwakuba nti yetali physical nga bulaba ensi endala zino zo zabeeranga ne ba leaders nti leader waabwe abeerawo n'aduumira tudda wano tukola kino tukola kiri naye ate bano aba Israelites abali batalina leader eyali alabwako kubanga leader waabwe yali Katonda bawangulanga buli lutalo lwe bagendangamu bawangulanga ensi ze bagendanga okulwananga nabo wabula nti aba Israelites bote bali bamativu onako ne lucha ne bagamba mukama twagala naffe otuwe leader tubeerenga abantu abala kubanga bo bajja nations endala kubanga zo bwe zijja ziba ne ba leader neffe tulina kana bagamba mugambye eki temwina leader atenze ne bagamba nti twagala leader gwe tukola ki gwe tulabako kubanga ebamulyanga bulizi ddoboozi tebamulabanga bagala leader gwe balabako nga bali bannaabwe kati kaona n'ababuuza ekibagaza leader
kyeki ng'ate muwangula mu buli lutalo lwe mugendamu. Ne bagamba nedda twagala otuwe ki. N'ababuulira ebizibu bayinza okusisinkana singa bafunye leader omulya mmere atali Katonda. Still ne bagana ne balemerako ne bagamba bo baagala leader. Kawana n'alemerako n'abagamba bannange omuntu kyemwesaba temukimanyi omulya mmere ABCD. Nze ndi Katonda bawanguza. Buli we mulaga nedda. Tebafa ku kyakuwangula kuba nti buli we balaga bawangula. Wabula bo bafa okulaba nga leader, bafa okufuna leader ali physical gubalabako n'abakomandinga. Katonda naye kyeyagamba kale oba kyemwagala kambawe era n'abawa first leader eyabatambuza n'abatambuza akannaginagi n'atugumbula abantu ekitaliwo before King Saul. Era King Saul akaseera ako kwaliko prophet yani, kwaliko prophet Samuel. Nathaniel yali ku David, yali Samuel era yamu anointinga. N'abeera kabaka ne bahandikanga n'okunuzinga zi battles. Kyokka nga balina kabaka ali physical naye nga ate luli nga tebalina kabaka ali physical bawangulanga. Kabaka handiko battle kyalinga n'abayisa bubi atugumbudde abantu kana bagamba mulaba kye nabagambanga mwagala kabaka. So David story ye abasoma Bible tugimanyi bwe yawangula Goliath ngolo so anafuye Goliath ngolwo yabefuulirako ebbereje abayisaamu amaaso abanyoma aba Israelites era nga yagamba ani ansobola ajja neepimemu. David yali mwana muto yalinga alunda ndiga za kitaawe nga gyatera okulundira nga mayina okusinkana ensolo enkambwe nazitugumbula. David n'avaayo ne batungi akalenza akata akavayo nkagamba nti nze nja kuchallengeinga nga kana katoka koma wano. Taata okubiwulira n'akaba mwana wange ne baganda be n'abantu abaliwo ne begayirira omuvubuka omulenzi mwana nga bala mu butufu tebamanyi kyakola ki. Kumbe yaliko Katonda ate yali muvumu ekimala. David kwe kugenda ng'alwana na musajja yali yakuba ensi yonna nga teri amuwunyamu bonna nga bamutya. David ng'akola ki ng'akuba musajja ng'amuta Goliath. Oluvannyuma lwa Goliath okufa abantu ne baputinga much trust in David nga balaba yasobola bakuuma oba babeerawo nga balaba nti so takyasobola era so n'atuuka ekiseera n'afuuka omulabe wa David ng'alaba nti amuchallenge nzira muliddeko obuyinja. Era n'ahandika okuteekawo enkwe oba plans ezikola ki ezimutta. Lwali lumu kabaka babagenze eyo baagala okuba nga bamufunza bamutte. Kabaka agenda awumulamuuko. David ajja kabaka we yali ali awumuddemu bamulinda babe nga bamusaanyawo. David ng'agyako ebirwanyisa byonna ng'amugamba nkimanyi oyagala kutta nze naye nze siri willing kulwana nawe nakutta nti n'okujjako obujabe n'ebyokulwanyisa sawa nandibadde nkutugumbula musije kukakanamuuko. Later Prophet Nathaniel n'alyoka anointinga David nga kabaka wa Israel eyali the second. David ng'ajja naye mwana wa muntu mulya mmere si Katonda aba ne weaknesses ze kubanga si Katonda. Naye ng'ajja atuula mu ntebe teyali muntu mubi ng'atya nnyo Katonda ng'amukkiririzaamu era abantu nga batwala bulungi naye yalina weaknesses ze kubanga is a human being teyali angel teyali Katonda. Nti akaseera kaali ak'olutalo nga covenant box eri under war. Uriah the Hittite, Joab the army commander abali bagenze mu lutalo okulwana n'ensi emu. Nti Uriah we bagenda yaleka mukyala we emabega. Omukyalo yali alabika bulungi nnyo era ng'anyirira gwe bayita Bathsheba. David yabayita mu compound yabayita mu lubiri lwe kwe kulengera Bathsheba yali anaaba ng'omukazi yanyirira n'ayitako ng'omuyiwa kamata n'oganywa. N'atula n'agamba ani oyo? Who is she? Naita omu ku bagads be n'agamba go and find out who she is. Olina akomawo n'amugamba she is called Bathsheba, the wife to Uriah the Hittite. Kanagamba wangi nti yes. N'amugamba mumpitire. Nga bamuyita.
kabaka ngayogera ngayogera na Bathsheba nga ba having a sexual intercourse ebyembi nga binajja waite banga tono nga Bathsheba afuna olubuto. Bathsheba nga wandikira kabaka nga mugamba munnange enno munnange sate safunye olubuto ate olowooza nyina kyendaba. Kabaka nga bimusobera gamba nzizaako ki naye nga ate njagala ojjukire nti during the fight or during the war nga covenant box eri under war agamu ku mateeka agali gatwala ba Israelites walinga nga tolina ku having a sexual intercourse mpaka nga bamaze okulwana ne bawangula ne mukomawo oba nga bamaliriza okulwana. Kabaka yagenda mu maaso yandibadde akikulembera n'okukivumirira na having a sexual intercourse ne Bathsheba ataina mukyala we wabula mukyala wa munne. N'atulira n'afuna amagezi n'agamba n'atuma n'awandika baluwa n'atumira Joab eyalinga army commander kuba yali abakulemberamu abakomandinga n'amugamba nsaba ompeereze Uriah the Hittite ne bamuweereza. Kabaka David n'amakinga sure nti Uriah anywa omwenge okutuuka okuba nti n'obwongo bumugwamu. Uriah yanywa ne banywa naye nga wakanyamubuuza nti kabaka kino nga tekibangawo lwaki ompise tunywa omwenge lwaki onzije ku lutalo nti nira it's okay njagala owummulemu oli musajja wange mulungi nkwagala nnyo. Bwe bamaliriza okunywa nga amaze okumufuula izolo n'amugamba omanyi ki tambula ogende waka osikane mukyala wo ofunemu kadde akalungi. Bagamba omutamivu tabagambwa nti nga newankubadde Uriah yali mutamivu ekigenze wala naye yali akimanyi ndi teri muntu akkirizibwa ku having a sexual intercourse singa covenant box ebeera under war. Uriah bwe yali afuluma ekikomera kya kabaka teyafuluma yagenda ku bbali wa gate weyasula ekiro ekyo kyonna omukuumi wekera ku makyo wa gate n'agenda n'atemyako kabaka n'amugana munage musajjawo teyagenze okali yasuze ku gate wali ku mulyango. David n'agamba ogambye kya nti nga mugamba mpitire nga bamuyita. Kabaka David n'atuma omukuumi wa gate n'amugamba nti genda omumpitire. Bwe yamuyita n'amubuuza Uriah oyinza otya okujeemera kabakawo kyakugambye ogenda okukola n'akugambye genda owummulemu ewaka ne mukyalawo lwaki wakomye mukubo newe baka ku gate. N'amugamba ekina buzibu ne badamu ne banywa damu n'ampika omwenge era n'amakinga sure nti atamidde n'amukuutira n'amugamba genda ewaka this time around teweebaka ku gate genda ewaka nzi kabaka nze akola ki nzaakulagidde genda ewaka nti abantu b'edda abo balina okukkiriza okw'amaanyi eri Katonda tenga newankubadde kabaka yamukomandinga kuba kabaka yalinga akaseera ako tagaanibwa singa bakugambye ekintu okukola. Uriah yakola ekintu kyekimu era bwe yatambula tyatuuka waka wa mukyala we yebakawo ku gate we yasula obudde ne bukya era omukuumi n'agenda n'ategeeza kabaka nti munnange omusajjawo era yakoze kyekimu. Kabaka n'agamba okay n'akuuta ebbaluwa ng'agikuutira Joab yali army commander. Baluwa eyo ng'esoma nti oyo army commander ateeke Uriah mu kifo ekyali very busy ku front page oba ku front line so that akubibwe obusaala afe. Nti akaseera k'abantu balinganga beesimbu nnyo nti bakwanga obubaka notabubikula kabaka we yakwanga obubaka notabubikula n'obutwala gye bwali bulina okulaga naye nga tomanyi bubaka ki bw'okoze ki bw'okarenze. N'akwata obubaka obwo n'abutwalira Yoab n'amugamba kabaka mpadde obubaka buno mbukole kimbukuwe naye nga teyalina mu baasa nti oba yali sealed nityabikula kwadde akanona abe ki ekirimu n'amutwalira n'amuwa oli n'agibikula nga eraga nti ekomandinga Joab okuba nga ateeka Uriah mu kifo ekyali bize ennyo bamukuba akole ki era naye kyeyakola n'amuteekawo bwe yamala okumuteekawo era mu kutemya kw'eriiso yamaze okubibwa akasaalira nga afudde.
bwe yafa Joabu n'awandiika leeta nga pretendinga nga Kabaka nakyamanyi nti munnange omusajja wo omulungi ennyo omulwanyi w'amaanyi Urea onansonyiwa atugenzeeko afiidde mu lutalo. Kabaka nga bamooninga nga bategeka amaziika nga ne Bathsheba naye nga amooningira bbaawe. Waite ebbanga tono nnyo Kabaka ng'ayita Urea ng'ayita Bathsheba mu bwakabaka n'afuuka eddala omukyala. Era omwana gwe bazaala ani? Solomon. Yali omwana omuganzi wa Kabaka oba omwana yali omwende ebbali. So akadde ako Nathaniel yali prophet oba yalinga aleta obubaka obwa Katonda eri Kabaka. Yajje waka n'asangawo David. Era David yawanga nnyo omwami oyo ekitiibwa kubanga yabeeranga aleese message okuva ewa Katonda ate nga yalinga ayagala nnyo Katonda. Omwami oyo bwe yajja era n'amwaniriza bulunnyo nga bulijjo n'amwaniriza kati omwami n'amuteerako story n'amugamba munnange ku kyalo gye nva waliwo abaami babiri, omu mugagga ennyo era mugagga ddala era alina buli kika kya nsolo ky'omanyi ku nsi nti kirundibwa ewakaawe, naye ate neighbor we musajja mwavu nnyo era munaku wabula ayina akaliga akato kayagala ennyo to an extent nti alya nako ku swaani yeemu nako. Naye omusajja ono mugagga bwe yafunye abagenyi mu kifo ky'okukwata ku bisolo ebingi byalina najjako kimu n'akigabula abantu be. Yagenze omusajja omwavu n'ajjayo akaliga ke yasaze n'akagabula abantu. David n'akyacwana n'amubuuza ogambye otya? Ali luddawa? Muleete, yeetaaga kufa. Oba sinakindi aliwirire omusajja oyo omwavu emirundi 10. Nathaniel n'amugamba nti omusajja omugagga gwe njogerako ye ggwe. Koyi n'amugamba ate ntya ate otya? Katonda yakuwa ebyobugagga bingi n'akuwa abakyala abalungi atali omu batali babiri bangi era nga badde willing okwongera singa obadde omusabye akwongera omukyala nga toli satisfied na boolina abadde ajja kwongera. Naye lwaki waddidde mukyala wa munno omu bw'ati gw'alina n'omumubbako? Tewakomye ku ekyo n'ojjawo n'obulamu bw'omusajja. Katonda munyiivu, oyo omwana ali mu lubuto tajja kubeerawo, ajja kuzaalibwa naye ajja kufa. David n'anyolwa nnyo era ne yeegayirira n'asaba Mukama okumusonyiwa. Katonda kyakola omwana n'amulekawo teyamutta naye Katonda yanyiiga olw'ekikolwa ekyo. Era yo Solomon yazaalibwa era yasikiraani kabaka. Oli gwe mbagambyeko yafuna okusoomoozebwa kw'abakyala ababiri, omu yafiirwako omwana n'agala okweddiza owa munne. So kino kituwa kyakuyiga ki? Teri bufuzi oba buyinza butava eri Katonda. Bwe tubanga tufunye challenges zonna gye tuva oba gye tusibuka, tusabe Mukama Katonda atuwenga ekintu ekituufu. Lwaki njogedde ekintu ekyo? Tusabe Mukama bwe tubanga tumusaba kubanga biri bya bwa Katonda, yali Katonda, abantu batukulemberamu bonna bo bantu ba bulijjo, naye ate nkiresenga kyakulabirako, but still tulina okusaba Mukama Katonda atuwe omuntu anatutegeera nga ffe abantu abannansi, anatuyimirirawo amanyi omuntu owa wansi, ategeera omuntu owa wansi. Kirungi nnyo omufuzi yenna okumanya nnyo okwasosietinga n'abantu aba wansi, okumanya kiki ekibaluma oba kiki ekibasoomooza. Era kibi nnyo omuvuzi okubanga oli mu kwasosietinga n'abantu olwedda abali obulungi, kitegeeza ensi eba tegenda kutambula bulungi nga bw'erina kutambula kubanga abantu banyigirizibwa tebafiiriddwako. Era yensonga lwaki nti tulaba mu Bible Jesus bwe yajja kuno ku nsi abantu bwe yasosietinga nabo be bantu abali abanaku, abantu abalwadde, abatalina mwasirizi, aboonoonyi, ababbi.
beyabeera nabo bana abagaga babyanda itana kyabagaza kubanga bali bana kyebetaaga ngane Katonda bana kyebamwetaaza. So tusabe nnyo mu bulamu bw'ensi nga tukyali balamu. Mukama Katonda atuwe ekintu ekyasinza okubeera ekitya ekirungi. Olw'ensonga nti gye bana gye bulaga gye tuvana gye tulaga tetumanyiyo ne Mukama yakola ki yamanyiyo. Byebadde ebigambo byange sigenda kwongerako nnyo awo nenga ajja kukomekereza nga nsaba nti tujjemu okwesosola mu mawanga kubanga ffenna tuli bana Uganda ate ekinyigiriza eggwanga liri kinyigiriza n'eggwanga eddala. Lwaki? Kubanga ffenna tufuna the same services eziweebwa mu nsi. Tewaliyo ggwanga lifuna services endala. Ojja kusanga omuntu gw'osuubiriza kuba nti ali mu ggwanga ly'omuntu oba gw'omutayagadde oba abanyigiriza nolowooza nti omuntu oyo ogenda kumuyisa bubi ng'ate naye ejjukira nti aba anyigirizibwa ng'omuki ng'omuntu. Obadde okimanyi nti eriyo abantu ababeera mu gavumenti ebeera eriko nga bagikolera naye nga sigamba nti bagiwagira byekola wabula nga naye gyali kujjayo kawogo kubanga gwe mulimu gwe gwajjamu akaseera n'aweerera omwana we naye ng'ebikolebwa ebikyamu abiraba naye nga talina sei kubanga ne bw'anaayogera kyekigenda okukyuka oba agenda kufiirwa bulamu. N'asirika buli kimu nakiraba ekitambula mu ggwanga n'asirika ye n'afuna akaseera n'aweerera ki abaana. So n'olw'ensonga eyo tusabe nnyo Mukama Katonda atuwe kyalaba nti kyekitujyamu. Abantu bano eno betulumya beeraliikirivu bo nga bo era tujja kwebuuza nga lwaki mu ggwanga lyattu tulina omuntu atutambuza ebbanga lyonna mu buyinza mpaka n'essaawa ey'olwaliro nga twagala aveeko ate nga mulimu babasaba nti asigaleko. Lwaki? Kubanga batidde bagenda kubuddamizibwawa okusinziira ku biva mu bantu ffeffeffe. Ate ebigambo tebiva mu bantu bagala kukyusiza mu bulamu bano abajja nti ffe tusobola okukyusa mu bulamu tebiva mu abo biva mu ffe abantu ffe aboogera nti bano eno tebajja kwesikira kanyeebwa singa embeera ebeera mu bweti ne bweti. Kati abantu abo nga ne bakube nabo banyigirizibwa bwe banaatuula ne basaba Mukama ne bakoowoola ffe tunaalyawa ffe tunaddawa embeera enaabeera etya ogenda okulaba nti kano yandibakyusirizaamu agabano nga bakaabye ennyo kino kye beetaaga wadde ne bwe bati kale fe abeesibyeko embeera embi fe abeesibidde mu nzikiza olw'endowooza yaffe olw'ebikolwa byaffe olw'ebigambo byaffe. Bw'oba omuntu ng'olaba nti waliwo ekyetaagisibwa tuleme kukozesa nnyo bigambo bingi n'okuba nti tunyigiriza abantu abalala n'okubayisaamu amaaso n'okubavoola kubanga tulina kye twetaaga ffe nga ffe. Tubeere muntu omu nga bwe kiri nti ffenna tuba tunyigirizibwa tukole eddoboozi erimu ne Katonda aliwulire amanyi kye twagala kyaba atuwa. Kuba ojja kwesanga nti ng'ono basaba kyabwe ate bo nti babeera balumizibwa nnyo beebuuza obuddamu bwe banadda ne basaba Mukama abayambe. Omuntu ono gutwandikyusizaamu n'asigalawo nga afuga kubanga basabye n'emitima Mukama agikoze eki ffe tusaba tulekana bulekaanyi mu kifo kyaffe n'ekifo ky'okusaba Mukama nti Mukama munnange tulidde nnyo kamuogo kano naye tuwe ku ttooke muogo tumukooye tulekana bulekaanyi tetumusaba nakwogera bingi nakulowooza kugajambula abantu muve ku bantu. Fulufiga yagamba leave people to be pule so muleka abantu tuleka abantu lwakusirika buli omu yamanyi engeri gyanyigirizibwamu buli omu yamanyi embeera gyemutwalamu buli omu yamanyi kyanyigirizibwa. Nazzi kuno twabeerangawo naye ng'ebintu omuntu yamanyi n'agamba omuntu ono tumukooye naye nga tebalagana kulaga nti oba ngenda kugenda mpooli oba ngenda kugenda mpooli oba ngenda kugenda mpooli. So n'olw'ensonga eyo tusabe Mukama atuwe the best not the worst. We are hoping for the best not for the worst. Bigambo byange omanyi twagala nnyo okwotinga abantu ne tujjambye boogere tujjambye twagala okwagala okwonoona omuntu
netubitwalanga otukola ki bwobanga omanyi nti message yange togenda kugifuna bulungi gyenenye togiwuliriza nobanga ogifunye bulungi alhamdulillah oli omu kwabo Katonda yawangamulira byagonnomolako ekyabo kyamagezi atakumira mpeera abatukumire